noro lunchalenjinga nnyo n'olunaku olw'Essande awo we wali ekinyusi oba we wali ansa abantu abamu muba n'ekibuuzo n'obuuza lwaki abizaayo awo olunaku olwokutaano n'olunaku olw'Essande wabeerawo ansa ekyamazima nga bw'oba oli muntu mukulu naawe osalawo n'ogamba ekyamazima kabiddeyo so olunaku olwokutaano obanga osobola okujeekawaala ojjanga ne tusaba oyinza okuba ebyokubizaayo nga tobitegeera naye olunaku olwokutaano n'olunaku olw'Essande ojjanga n'ofuna ansa ey'okubizaayo amine nene twebaza Mukama ku lunaku olwokutaano yayolisibwa ekisa kye abantu bawonyezebwa ku lw'endwadde abaana bawonyezebwa ku lw'endwadde abalalu Katonda yabasumulula watermelon zaalibwa ku lunaku olwokutaano ate n'olunaku olwokutaano lwa wiiki eno omusajja wa Katonda agenda gaba watermelon olw'Essande tugenda kulya amagi ag'omukisa kati waliwo ababuuza ebyo byawandiikibwawa ebyokulya yes ne mu Bayibuli byalimu Katonda yayingira mu yeekalo n'asanga abayala naddira emigaati n'agifuusaawo n'abawa ne bakola ki ne bakkuta abaalina enjala oyinza okuba ng'olina enjala ya ssente oyinza okuba ng'olina enjala yaki simanyi yonna gy'olina naye omusajja wa Katonda bw'aba abikuliddwa nti agenda kugaba ebyokulya jangu okusibwe tekiriimu sitaani ate tekiriimu kakudiyo konna amina okulya watermelon it's not si kyabuwangwa in fact Bible eyinza okuba teyakyogerako naye okukuba kubikkulirwa aba abikkuliddwa olye watermelon okutye abagisabidde amina oyinza okuba ng'olina ennyonta bw'ateekawo ekyokunywa jangu onywe ennyonta yeekole ki ewone naye nga olunaku olwaleero alina counseling gwe wenna ayagala okujja mu counseling ofunayo ensigo yo ya $10,000 nojja n'omusisinkana waliwo abagamba nze sirina ssente sirina wadde n'ekikumi olunaku olwokutaano yalukuteerawo nze naawe abatalina mwatusabirira oyinza okuba ng'ozirina naye ng'ogamba nage nandyagadde ngende mu lujjudde Katonda ayanisa obuziina bwange andi service togiyisanga mu maaso bannanga abantu muddeyo ne mutiikira n'ogamba ate banandaba batya ku kamera bakulaba era baseka kubanga oli mu mbeera embi kakati gwe olina okugjawo embeera embi Katonda aswaza abalabe bo bw'otayagala Katonda kuswaza abalabe bo ogenda kufa n'ekizibu obaleke nga baseka naye bw'oba oyagala okuswaza abalabe bo jangu osabirwe ebyekawala bannange si byanzikiza no nedda tewali time weetuuka ne bajjako amataala gonna gabeerako buli kimu tukikola live ng'amasannyalaze gakola ki kwegali amine nene naye ng'olwaleero gwe wenna ayagala okulaba omusajja wa Katonda Pastor Iga Augustine abizaayo keerakeerako gy'okoma okukeera gy'okoma okufuna ennamba ey'okumpi kale ennamba yange eri 075 4 osobola okusindikako message no tosindikako ssente don't send your money on that number esimu eyo njagala obeere ng'okubako bukubi oba osindike message ogambe ekyamazima nze waliwo kyesitegeera waliwo kyesimanyi njagala kusabirwa okitegeera oyinza kubanga lwaleero olina okwebaza anyway osobola okuyitako naye ng'ekyawandiikibwa kyange kye nasomye nakijje mu ngero 22 okuva ku ssuula esooka bw'oba ng'olina Bayibuli banange soma olunyiriri olwo ojja kutegeera kiki Mukama kyakwagaza amannya agali mu nsi gonna Katonda ye yagatonda ekyamazima oyinza okuba ng'olina erinnya ebbi naye Katonda akyayinza okukyusiza singa omukabirira n'omulemerako nakuteeka ku eri erinnya eddungi ly'oyagala okubeera sindika message yo ku nooti 75 eri 075 eyo namba yange kuba osindika message oba nkubira olwaleero njagalayo abakubi bana bokka then mbeere nga nkola nga nkita ku lw'olunaku olwaleero kubanga era n'obudde bambi
bobu no budduka kakati gwe ayina ensigo. By the way mulimu mabega ko twalina operation ABS TV ebeewo wowe nango gama TV yebeewo supportinga eri 0787 okay kamalo kwatono. Alo mukwano wasoja sister banange nasuze bulungi wasuze otya ddia je tuli iye mukwano mbadde nkugamba tansaba kusabiraho ku bba wange iye mukwano bba wange alina omusango leero we bagusala naye nsaba mukwano omusango ogwo bagusalayo omusango ogugwe leero. Amannya go mukwano? Amanya gange nze ndidde Sseeri. Osinzidde wa mukwano? Nalukolongo. Kakati mukwano Katonda yayimirira ku Siira ne Pawulo mukomera. Njagala ayimirire ku lw'omusango. Era Katonda awolereza abatalina abawolereza. Njagala ayimirire ku lw'olunaku olwaleero awolereze bbaawo. Enzigirize komera leka zeggule ku lw'omwami wo. Bwebanga emisango yagiza oba teyagiza naye Katonda leka asaasire. Mulinya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Iye mukwano. Nebaza mukama naina neiba wange. Iye mukwano. Nga anfukidde ekizibu naye nebaza pastor iye ne pastor Jengo. Iye mukwano. Musajja ba yasenguka yakeera ku machana gamba. Byanjagaliza nange byemwagaliza. Bimudire era nagenda wa pastor piga nengula empeta nakeera ku macha n'egitunuzayo n'engambe n'empeta njiguze lwa nsonga nyingi. Njagala mukama omusajja ono kyanjagaliza kyemwagaliza omusajja bwakeera ku macha Sister Maria nagulawo olujja abantu ne batandika okugendayo n'abagamba sityatunda kati ng'aguza abantu bagula bingi. Nagamba agula oba emiti gya sabbuuni oba 10 oba agula sabbuuni emiti gyonna sukali nga babipima ku minzaani omusajja n'asenguka n'agenda. Ekyo nkyebaza mukama pastor Jengo ekyo ekintu yakinkolera ne pastor Yiga. Akuwa omukisa ku lw'obujulizi obwo nga bwe yaleeta obujulizi obwo leka akole n'obujulizi obulala mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naye nga weebale kuba omusango katuguteeke mu fayiro ya Katonda olwaleero Katonda leka awolereze ku lw'omwami wo. Alo okay oyadduse onagamba Sis Maria pray for me nina amabanja. Okay nina amabanja kanje nsabireko. Okay ndoza badde agamba nsaba onsabireko. Alo. Hello. Wanji mukwano. Nawe gyebaleko ddia. Amannya go. Sikuwulira. Amannya go mukwano. Alo. Okay, biganye. Kurama mwenna abalina amabanja bambi nsaba Katonda nannyini ggulu n'ensi abeere nga basasulira amabanja abatemere amakubo awatali makubo ate muve mu mannya ag'amabanja namambere n'obulamu obw'okwesiima. Alo. Hello. Sebo. Yebaleko Maria. Nawe gyebaleko Sebo. Kale. Amanya. Mubiru Isaac okyamujjukira Kyeyunego oweerezanga naye. Wayitanga Kyeyune okuva eggangu. Naye ng'oli otya? Nkwano gye ndi ogamba otya baliye bannaye ng'onyirira. Munnange ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Naye nga waddawa? Naddamu ndyawo ndejje eno. Oli ndejje? Ki kye weebaza Mukama oba kyoyagala Mukama akole? Amazima neetaaga Mukama akole omwaka guno. Okuyitamu? Neetaaga omulimu. Omulimu? Gambudde ku emirimu bigaanye. Bigaanye. Ate ekirala?
ekyaleeta gampa omukisa. Omukisa. Ogw'obugagga, ogw'obwavu, ogw'endwadde, ogwaki? Ogwa favor. Ogwa favor okuganja. Yeah. Naye nga mubiri we balikuba ku simu yange. Kale bambi naye ne Kale nnyo kubeera nga nkuwuliza buli kanaku mba nkulaba ne nsabira wano ku TV buli lunaku. Esulako. Kale bambi weebale kukuba katuweeyo n'abalala bayitemu mu linnya erya Yesu. Amina. Naye Katonda nannyini eggulu n'ensi leka akwambaze favor eri amaaso go eri ekyenyi kyo buli wonoolinnya obeerenga n'omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naawe wenna eyeetaaga favor nkusabira Katonda akuwe favor mu linnya lya Yesu. Abatalina mirimu leka okuyita mu wiiki eno Katonda agulewo enzige ez'emirimu. Ono agamba atya omukisa isaba okay nsabira oba omukisa omwami wange ave mu kyalo akomewo. Nkakati bw'oba wandika message onteerangako erinnya lyo. Alo yogerako nnyo mukwano. Hello. Yes my dear. Wasuze otya nnyabo? Banange nasuze bulungi. Wasuze otya? Wasuze otya nnyabo? Nasuze bulungi mukwano. Wasuze otya? Wasuze bulungi Sister Maria. Banange amanyago? Amanya gange nze Nakijoba Wumi. Gwani? Nakijoba Wumi. Nakijoba osinzidde wa mukwano? Sister Maria nsinzidde no Luweero. Luweero? Yes, Sister Maria. Kyokka nange ndi Luweero. Sister Maria. Ki ekiganye? Kinkubisizza ku ssimu eno. Iye mukwano. Mukwano nina ebizibu. Ki ekisinga okukulumya omutwe? Mukwano nina omusajja gwe nasooka okuzaalamu. Iye mukwano. Mukwano omusajja yankola ebintu kati gye nafumbirwa nzaala abaana bafa bufi. Ne bannange simanyi kyakukola mukwano. Nakijoba Wangi. wali ozeeko ekawaala? Mukwano sijjangayo. Olwaleero okuyita mu wiiki eno Yes, Sister Maria. enzigi zo kazeggule. Mbadde nkusaba ojja osinkana abasajja ba Katonda. Osobola okujja olunaku olwaleero? Osobola okujja olunaku olwaleero lwakubiri n'osinkana omusajja wa Katonda Pastor Iga Augustine Abizaayo abeere nga akusabira ku Rachel ekizibu kye bakwambaza. Ajja kusabira ekyamazima Katonda agenda kukola enjawulo. Naye bw'oba ojja jangu n'ensigo ya mitwalo 10 agenda kusabira ku lw'olunaku olwaleero. Naye nga Katonda leka akusumulule akuggyeko ekyo ekyambalo kye bakwambaza obeere n'omukisa oguzaala abaana mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Alo Wangi Sebo. Sebo. Alo. Wangi. Jebale nyaka. Kanange nawe jebale. Kale. Amanya. Waswani. Ita. Osinziddewa? Iganga. Abeyiganga muli mutya? Tuli bulungi. Muliyo baba? Muliyo mwana. Okobaki? Yamenda kusabira ko. Obuzibu bwo? Obuzibu bwange? Nina meka. Wangi? Amakanya kumemeza bensonga. Okola ki? Oyina ennyumba myaka 4? Okola ki? Opangisa bupangisa okumala emyaka 4. Okay. Katonda nannyini eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka. Nsaba ku lw'abapangisa mwenna ababadde bapangisa simanyi bbanga lya myaka emeka, simanyi bbanga lya myezi emeka gy'opangisizza,
naye Katonda atema amakubo awatali makubo abakyusize amanya ajjawo erinnya ery'obupangisa nawe obereko n'erinnya erya Bwalandi Road mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Onagamba Sister Maria Auntie ekirala Mary tata w'omwana wange akomewo gyendi ali kakiri enure nze namugenyi. Okay, namugenyi asaba Katonda amuyambe tata w'abaana be akomewo bambi gyali. Okay, kabaka w'abakabaka Katonda nannyini eggulu n'ensi nsaba ku lw'abakyala mmwe mwenna ng'ekyamazima walina omwami ne yeekyanga n'adduka ekkubo eryamutwala leka libeere ekkubo erimukomyawo gy'oli ate alabirire n'abaana bo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ono agambye Sister pray for me nina amabanja erimu mwenna abalina amabanja nsaba Katonda abatemere amakubo ewatali makubo abeere ng'abasasulira amabanja agababanjibwa. Ono agambye Sister Maria. Okay, still ye message yemu. Ono agamba atya, good morning sister, please sis, I want to talk to you. Give me your number. MTN. Did I have it? Okay, I have everything that I want to ask you, woman to woman, not on TV. This is Gloria. Gloria esawa zino tuli ku TV naye bw'oba oyagala bambi okumbuuza ebibuuzo byo nga byakyama privacy mbaako saawa emu bweti mpaayo abantu eddakiika 10 n'okuba n'obeerako kyombuuza ekyekyama kasita zisookamu eddakiika 10 ogenda kuba ekyamazima tosobola kunfuna naye nga yeeyo ennamba yange eri 075448 kati gwe olaba nga nvudde ku mpewo okuva ku ssaawa emu mpaayo eddakiika 10 nenendako ababa bafikidde okuwulira kye muba mwetaaga naye nga nziramu okubajjukiza amafuta gawedde olunaku olugenda okuddako zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 28 omusumba agenda gaba amazzi agavudde mu mutwe gwe bambi gwe wenna ayina ebizibu teweesibireeyo tokoma kasita Sister Maria akeera ne tusaba funa ensigo yo ojje sinkane abasajja ba Katonda ne waba toyina nsigo nkugambye jangu tusabe olunaku olwokutaano n'olunaku olw'Essande. Olunaku olwokutaano service yaffe etandikira ddala ssaawa 11 paka gye bukeerera ate era wiiki eno omusumbayiga agenda gaba watermelon bambi ababadde bajoyininga service yaffe ey'olwokusatu service zaawummuddemu ez'olwokusatu paka omusumbayiga lwanaddamu okulanga kati kitegeeza tulina service 2 Friday night netubeera naki ne Sunday service. Sunday service etandikira ddala ssaawa 3 paka ssaawa 2 ez'ekiro. Gwe naayagala okulaba musumbayiga olwaleero olwakubiri mu kizimbe mwali olunaku olwokuna mu kizimbe abeeramu n'olunaku olw'omukaaga ate waliwo bagamba nze njagala oli kakati oli abeerawo olubeera lunaku lwakusatu naye nga ye woba oyagala omulaba okeera kubanga atandika counseling ssaawa ezi ssaawa 4 by ssaawa 7 aba akiwunzika aba agenda mu lectures abeerawo olwokusatu n'olw'Essande naye nga abalungi bambi ekisa kya Katonda kibabeereko kankwate yono yekka ate mbeere nga nsaba essaala enzija mu kifo kino. Alo mukwano wangi aliko bw'oba oyagala okwogera nange ejjako TV yo naawe gyebala eddiya tulemaganye bw'oba okuba essimu ojjako volume
nobeera nga twogeraganya ku ssimu bwoba olina boyagala bawulire nti oyogerera ku TV osobola okuva webali gwe nogenda ewatali TV noyogera bo bajja kuba nga bakuwuliriza naye tosobola kubanga oyogerera ku ssimu ate ngoyagala kwewuliriza ku TV mba sisobola kuwulira naye nga njagala okubuuzako bambi ku lw'omwana wange Joshua Happy Grace Babu mukwano Ebale nyabo. Nawe jebale dia. Nyaba kibuzo kyembuuza. Iye mukwano. Empi. Iye. Mugambye nti nno emanzi gy'okunsabira mumpa njija n'ensigo ya mitwalo 10. Iye mukwano. Bwe Katonda bwe yali akuwa obulamu wamuwa ssente. Weewale ku lw'ekibuuzo kyo kankuwe ansa. Aha. Katonda kyakuwadde olina okukyebaliza. Okusiga mu maaso ga Katonda tekiriimu sitaani. Ensigo gy'ogenda okusiga eri omusajja wa Katonda tekitegeeza nti oba ogula bulamu. Okuba kuyita kusiga. Ne Bayibuli eyogera ku kusiga. Abasiga bakungula. Abatasiga tebakungula. Njagala ongoberere bulungi bwe mba njogera oba bwe mba nkulambika. Nkugamba gwasobola okusiga ensigo jangu osige. Bw'oba tosobola kusiga olunaku olw'okutaano olunaku olw'Essande enzigizo nzigule. Lwaki tugamba osige? Kubanga tumanyi buli asiga ateekwa okukungula. Ne bw'oba tosize Katonda abeerako omulamwa gwa omutemwa gw'aba alina okukuwa. Tekitegeeza nti emitwalo 10 gy'oleeta ekawaala oba oguze bulamu. Oba osize mu nnyumba ya Katonda. Lwaki tusaba emitwalo 10? Omusajja wa Katonda waayo olunaku lulamba ng'alaba omuntu omu ku omu. Gwolowooza ministry ebeerawo naki? Ekyo olunaku olumu nakisomesa ate nnyina okufuna olulala nzire mu nsomese. Emitwalo 10 gy'owa owaayo gyaki? Emitwalo 10 lwaki ogiwaayo? Togimuwanga musumba asiza musumba. Eri 10 ly'oleeta oba osiga mu maaso ga Katonda omulimu gwa Katonda gutambule. Olwaleero osanga tewandindabye. Pulogulaamu ezirabibwa ku TV osanga tewandizirabye. Naye ku lwa ssente ezo z'oleeta ze ziyimirizaawo pulogulaamu ya Katonda n'egenda mu maaso. Kansuubira okitegedde. Amina ennene. Buli lw'osiga okungula. Abatasiga tebakungula. Ate era bw'oba tolina kugambye olunaku olw'okutaano n'olunaku olw'Essande abeerawo ng'asabira abantu omu ku omu, omu ku omu. Teri ministry eyimirirawo nga temuli kusiga. Ofunye ansa? Kansuubire ofunye ansa. Tolwa bagamba asabiriza nnyo ssente. Bw'oba tolina gwe tojja mwezi ennaku ku lwokubiri ku lwokuna n'olwomukaaga. Ezo ennaku yaziteekawo nga bagiyita privacy. Eyabo abagamba nze sagala kulabikira ku kamera. Nyina ekizibu kyange kyakyama. Okitegedde mukwano? Halo? Wangi mukwano? Kansuubire tutegeeraganye mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naye nga njagala okwebaza bambi ku lwammwe mwenna abagibaddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekkanisa erimu Katonda ekula. Ekkanisa etaliimu Katonda tekula. Mbaagaliza ekisa kya Katonda.
abalina emisango mu kooti njagala Katonda abeerolooya wammwe mmwe mwenna abali mu makomera ag'enjawulo okuyita mu mwezi guno njagala otwaleyo eddaala ery'okwenenya ku lw'ebyo bye wakola n'ebyotakola weenenye mu maaso ga Katonda. Katonda gwe tusinza, Katonda gwe tusaba, Katonda kusaasira, Katonda asonyiwa abaana b'abantu tebasonyiwa. Bw'oneenenya Katonda agenda kusaasira ku lw'ekibi kyo, ogenda kufuluma ekkomera. Njagala okusabira ku lw'abalwadde bambi mmwe mwenna bandabye ng'olina ekikuluma. Njagala Katonda ke ku lw'obulwadde bwo. Olwaleero oyitibwa mulwadde nenjagala enkya obeere mu mannya g'abalamu. Njagala Katonda asaasire ku lwammwe bambi ekyamazima oyitibwa mwavu n'omwavu akuyita mwavu. Katonda asaasire ku lw'obwavu akuteekako okulinnya eri abagagga. Yeno engero olwaleero zensomye. Olwokubiri omugagga n'omwavu balabagana. Mukama ye yabatonda bonna. Omuntu omutegeevu alaba akabi neyeekweka, naye abatalina magezi bayita buyisi ne bafiirwa. Njagala osome mpola mpola ne bw'onokoma ku lunyiriro lw'12 ojja kuvaawo ng'otegedde. Sisobola kusukawo ku lunaku olwaleero, naye nga gwe wenna alina ekibuuzo kyo osobola okuyita ku simu yange 07544688. Ngenda kuwaayo abantu eddakiika 10 mbeere nga nkwata nkuwulire kikyoyagala, kikyobuuza kyotategeera nsobole okunyonyola. Naye ng'olwaleero omusajja wa Katonda mu kizimbe waali, bw'oba tolina nsigo ya mitwalo 10 totawaana kujja kuba tojja kumulaba. Naye gwe atalina ssente ogamba sirina, olunaku olwokutaano enzigizo zibeera ngule, zibeera nzigule, n'olunaku olw'Essande enzigizo zibeera nzigule. Katonda nannyini eggulu n'ensi, kabaka w'abakabaka, nnyimusa ku lw'abo bonna abakedde ku lwa puroguramu yaffe ey'omukisa gw'okumakya. Obambaza omukisa ku lw'ebyenyi byabwe, obambaza omukisa ku lw'emikono gyabwe, obambaza emikisa ku lw'amagulu gaabwe. Olwaleero bye bagenda okukwatako leka birabisibwe omukisa gwo. Nkowoola omukisa gwa ssente, omukisa gw'obufumbo, omukisa buli omu nga bw'ayaayaana ku lw'omukisa. Bambaze omukisa mu magenda gaabwe, mu madda gaabwe, waggulu ne wansi. Leka babeere senta y'omukisa. Omwoyo omutukuvu olwaleero tambula ku lw'abalwadde, owonye ku lw'endwadde zaabwe. Olwaleero bw'oba oyitayita oyite ku lw'amakomera, oyite ku lw'amakooti, owolereze ku lw'abo abalina emisango. Ekisa kya Katonda, obulungi bwa Katonda, okwagala kwa Katonda kubeere namwe mwenna ku lw'olunaku olwaleero. Abalungi sisobola kusukkawo, naye kambalekereze ate tusinkane olunaku olw'enkya. Teweerabira olunaku olw'enkya lubeera lwa kibuuzo. Ekibuuzo kyaffe akiteekamu ensimbi, bamuyita Pastor Jengo Andrew Abizaayo. Bwe mbuuza ekibuuzo nompa ansa, olunaku olw'okutaano ojja n'okima ssente zo. Abalungi, Omukama abeere nammwe, abanjagalire. Amanya n'eddoboozi Sister Maria K. Omubwat mu kizimbe. Mweraba.